Hallelujah. Amen. Mukama agulumizibwe. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Yebazibwe oyo Munazaalesi. Tumwongere engalo nga zinoga. Amen. Genda mu Bible yo. Obikkule Bassekabaka ekyokubiri essula ya 6 nga bw'obikkula mbalamusiza mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ne mbeebaza olw'okujja mu City Lunch Hour Fellowship ate era ne mbeebaza olw'okwagala Mukama. Mwebale okunjagalira Mukama ono. Mwebale bannange okwagala Mukama nga bw'omwagadde Mukama era naye bw'ati akunjagalire. Akole ki? Mukama akunjagalire. Era bw'aba akwagala saagala akwagale kasirise. Mwenye abantu abazibu ng'oli akwagala naye ng'akwagala kasirise, silent lava, n'okubulira nga takubulidde ndi akola atya n'omugandikali bebinga saaki ng'okuŋŋa ndi onjagala nenze nga simanyi nti onjagala kati mba nnyambiddwa ki? Kaakati wali abantu abaakola be batyo ng'akwagala kasirise. Kama yebazibwe. Nange ntera okubafuna bannange temulowooza nti nze ndi exempted. Nange ntera okubafuna ntera okulaba omuntu ajja naggamba nanga nti yegwe Musumba Kiganda bannange nfunye omukisa okukwatako mu ngalo n'omuganda obadde obeera wa Australia mu Uganda nti nansana naakakuwuliriza okumala emyaka 10 naye mbadde sijjangako wano waliwo lwensookedde ddala banne Mukama akinkolere muganda twala eri obuyaaye emyaka 10 ndi Kampala naawe oli nansana nonga nti onjagala tondabangako tojjangako tonkwatako mu ngalo ate kati weefula mu kyamagero nnyo 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 emyaka 10 ogibaddewa mbadde Australia nti gwe obadde gindi China. Mukama yeebazibwe. Obawulira aba silent lava kati waliwo gwe ŋŋamba wanaga nti wabula nziyonze kennyini oyo kati nze gwagambye. Mukama yeebazibwe. Omuntu kyoyagala okitambulira si bwe kiba. When you love something you put in it time. Sometimes you put in even in money. Because where there is love, the next thing is to give. The next thing is to give. When God loved the world, what was the next thing? To give his only. You can't talk of love when you can't give. Mwasibe mutieyo ye. Mujebale. Kama yebazwe. Otuse mu kitabo ky'Abassekabaka ekyokubiri. Musumba Mugisa Ssebo webale nnyo introduction y'ennungi. Pastor mwebe balo kubeerawo n'abasumba abalala baliwo baweereza abalala we namba taddemu ekitiibwa abatulabira ku TV baaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu abali ku radio nammwe mwe bali twegattako Katonda akibakolera bw'omukisa gye muli olunaku lumu akuwa amaanyi ogire ddala oleme twagalira ku radio eyo oleme twagalira ku TV eyo ogire ddala. Ani alabye 6 Bassekabaka ekyokubiri 6 amulabye? Weewaawo. Awo abaana b'abannabbi ne bagamba Erisa nti laba nno ekifo kye tubeeramu mu maaso go kituyinza obutono. Tukwegayiridde tugende ku Yoludaani tuggyeyo buli muntu omuti twekolere eyo ekifo eky'okubeeramu. N'addamu nti mugende. Awo ne waba ayogera nti nkwegayiridde kkiriza ogende n'abaddu bo. N'addamu nti nnaagenda. Awo n'agenda nabo. Awo bwe baatuuka ku Yoludaani ne batema emiti. Naye omu bwe yali atema omuti embazzi n'egwa mu mazzi. N'akaaba n'ayogera nti zinsanze Mukama wange kubanga ebadde neeyazike. Omusajja wa Katonda n'ayogera nti eguddewa. N'amulaga ekifo n'atema omuti n'agusuulawo n'abbulukusa ekyuma. N'ayogera nti gironde. N'agolola omukono gwe n'agikwata. Mukama yeebazibwe nnyo. Mukama yeebazibwe. Njagadde kwogera ku bukulu bw'okuyita ne erisawo.
obukulu bw'okuyita oba bw'okutambula oba obukulu bw'okugenda n'oyo gw'oyita erisawo. Njagala nno nkujukize nga sinatandika, buli omu ku ffe oba oli munene oba oli mutono oba wasoma oba tewasoma, eggulu likusuubira mu ngeri eri orderly, okay, according to God, to heavenly principles. Eggulu likusuubira okubeerayo n'omuntu gw'osongako olugalo gwoga nti nze oyo ye Erisa wange. Oyo njagala kugamba era nga ntandika butandisi nti bw'oba tomulina oli mu danger nnene nnyo, oli mu spiritual danger etayogerekeka, era oli vulnerable, kubanga amazima gali nti wenkanankana n'enswa etambulira mu luggya nga teriiko byoya, kyokka nga ku bbalibbali waliwo enkoko empanga etannagiraba. Enswa teriiko byoya etambulira mu luggya naye terina byoya, ekikyagiyamba okutambula kyokka enkoko tennagiraba. Gamba munkwaddeyo dakika munyumize nayiba ekiyinza okubeerawo. Nayiba munyumize ekiyinza okubeerawo ng'egirabye. Engeri ebintu by'eggulu gye byakulamu, oba oyagala oba toyagala, eggulu likusuubira okubaayo n'omuntu gw'ogamba nti nze oyo ye Erisa wange. Omulina tomulina oba oli kireereese. Kati kankulage akabi ak'obutaba naye, ate era nkulage n'akalungi akali mu kuba naye. Ebyandikwa bitugambye ne wabaawo obwetaavu. Obwetaavu buno bwalabikira na mulimo gwa Katonda wakati. Ekifo we baakuŋŋaaniranga Bayibuli tugambye nti kyatuuka ne kifunda. Abaana b'abannabbi ne babeera so concerned ng'ekifo kifunze. Kirabika baali ba attaining a certain level of maturity ebatuusa n'okulaba eby'omu nnyumba ya Katonda. Abantu abasinga obungi oluusi balaba byabwe bye boogerako. Nze manyi nze ndi bwe manyi nze nnyo buzibu, manyi na challenge eno, manyi nze nyina, manyi singa Mukama nnyamba nze na eyo nayo level nga tukula. Ate waliwo level weetuuka ng'omuntu atuulanga wano nga ebimusiiwa n'ebimuluma si byebyo ebikwata ku ye yekka n'eby'omu nnyumba ya Mukama nga bimusiiwa era nga bimufulani comfortable. Nsaba Katonda akumpeerera eyo mu linnya erya Yesu. Ng'ebyomu nnyumba ya Katonda bikwatako bw'aba nga liwo ekitanyuma, bw'aba nga liwo ekitagenda bulungi. Bano abantu batukisa ne bagamba naye how comes omusajja ono abuulira bulungi nnyo naye waabuulirira wafunda bulala, enjiri etunyumira naye omusajja wantu wafunda. How can we address this problem? This time tebali mugamba pastor akole ku problem. This time bo be bali concerned, be bagala okukola ku problem. Level y'abano tebasengula badde basabira genda kusabira walala. Bo bagala ku addressinga bizibu biriwo. Bano siba spiritual prostitute. Bano bola. They are not spiritual prostitute. Andi kati wongeri gye wafunze ate kati side yawe waliwo wagazi ndoza tugende wagaza. Bo bakuza nti how can we make up this place? Because we enjoy the ministry. The ministry only has one problem. The place is so small. How can we improve on it? Kama niba kuna ndi ngoba ko muzimu gwa spiritual prostitution mu linnya lya Yesu. Long story short, ne baleta idea gye baleese egamba buli omu ku ffe. Akono nako kwogerebwa bali machuwa. Akono nako abantu bali machuwa. Buli omu ku ffe. Bo bano siba observer. Bano benjogerako bo siba spectator. They don't want to spectate when things are worked on. They want to participate. They are not kids anymore. They don't just watch when things are happening. Tebatunula butunuzi. Tebalinda balala babibakolere. First of all, they are concerned. Baina
maturity ne proper analysis nti webali waliwo kye baagala amafuta agaliwo baga appreciatinga amafuta agali ku Elisa bagaagala omulimu gw'abakozeemu bagusiima. There is only one inconvenience. The place is so straight, so small, and they want to address that. Nsaba Katonda akunfukireko amafuta agatereeza ebibeera bitateredde mu nnyumba ya Katonda. Olekerawo okubeera ka Bibuli kaseera akakaabira ebitateredde. Bannange ebbugumu linaatera okututta. Linaatera okutta wali oguzayo ku faani ne tugaana ogiteekawo. Bannange omuzindaalo guli nga tegwogera bulungi. Genda ogugula oguleete olwabe tagusibeeyo. Gulayo omulala tuguteekewo. Wangi? Bannange obutebe tebutumala. Leetayo obutebe 10. Tubwongeremu olabe bwe kitajje. Bannange ettaala ya waliyo nga yafa. Genda ogigula ogireete. Ogebe nageze okulaba nga ettaala eyo yafa. Ndiini eno gye ndeese yiino bannange mugisibeeyo. Oba emitwalo gyange gino 10 mugiteekemu amataala awo. Maturity. Kimu kye mmanyi ku maturity yakula bulala nti buli lw'oprovinga nti ogirina waliwo by'obeera entitled to, ate buli lw'otaba nayo waliwo by'otaba entitled to. This is a family, God's house. Eno nnyumba ya Katonda. Nammwe mu nnyumba ewammwe eka gye musula mulinayo abaana abakuze, mulinayo n'abaana abato. Endowooza zaabwe ziba za njawulo, enneeyisa zaabwe ziba za njawulo. Abato beeyisa bulala n'abakulu beeyisa bulala. Abato, everything is about them because they are children, they are babies. It's about them. Ne bw'oba osibula ng'ova ewaka yakugamba nti mami ondeeterayo chwiti. Owe wange ennaku eziwange gyongulireyo akakimu. Ayagala kakimu. Era ekyo kye musuubiramu kubanga muto. Omuto buli bikyasaba kiba kikye. Era gw'otegeera nti omuntu akyali muto. Ondeetereyo, 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 ongulireyo. Tasobola kugaa nti otuleetereyo. Tayinza kugaa nti otuleetereyo, ondeetereyo. It's all about him. Buli kyasaba kikye. Era tayinza kugamba omuto nti dadi ettaala ya wano yafudde bw'oba ojja nayo. Waakiri atuma swiiti. Bandeeterayo swiiti. Ettaala temukwatako. Era n'ebimuweebwa byebyo ebijja mu magezi ge kubanga muto. Sometimes taweebwa ebyo ebisinga okwetaagibwa ennyo. Aweebwa ebyo omuto ebisinga omusanyusa. Wangi? Omuto taweebwa byetaagibwa nnyo. Aweebwa binaakola bitya? Ebinaasanyusa amaaso ge, ebinaakwata attention ye. Kubanga ye muto. Bweba TV mulina omuterako katuuni we. Bweba kirasi mwe mumusomeseza ekibiina mwasomera balina okutimbatimbamu buddole. Bukatuuni bwe bakubye mu bipande so that the environment can get exciting. Kubanga muto amaaso ge geetaaga okubiraba ebyo. Bw'oleeta singa obadde oleetedde omuto n'omuleetera sweeti oba keki mu mukono guno ng'okwatiddeyo keki mu mukono guno n'okwatirayo ekyapa ky'ettaka. Omuto atwalawo kyawo. Ayagala sweeti, ayagala keki, ebyo byekyapa twala eri ekipapula kyo. Tabitegeera. Nolwekyo omuto taweebwa ebyo ebisinga value wabula aweebwa ebyo ebisinga okusanyusa amaaso ge. Ye challenge gy'oyolekedde ebbanga ly'onomala ng'oli muto mu nnyumba ya Katonda. Nti buli kaseera onooweebwanga obwo obuntu obusanyusa amaaso go so si ebisinga okwetaagibwa. Kama yebazibwe. Onoofunanga ebyo ebikola bitya? Bye bayita baby miracles. There is what we call baby miracles. The actual ones, the real miracles. Ebisobola okujja ku level kwoli bakutwale ku level otabadde. Toli biraba. Togenda bikwatako okutusanga olaze Katonda nti okuze. Kubanga ne bw'ojja obuzimu nnyumba ya Katonda. Oyina expectations nzibu nnyo. Oyagala okulaba nga bakusabira ekikutudde wano kiveewo. Kyekikuleeta mu church. Kintudde wano. Bansabire engwemukko.
bansigeyo kutufuta banjireyo bweri kati Katonda anoonya engeri gyakwesiza n'ebintu ebitegerekeka tagirabaga nti ono akyali bebi ekigenda omukuumira wano kumusabira asabira mukko buli kaseera bwe kitamutuula wano kimutuula wano emyaka gy'amaze mu kkanisa miyitirivu obungi naye buli kaseera alina we kiba kimutudde bankwateko wano bansabire wano njagala kugwamukko n'omubuuza nga tukyali ku ebyo tugenda kwogera ddi ku investment si bwe kiba nga buli kaseera tulina okusabira ogwemukko era okituvunaana nnyo n'ogenda mu saavisi ennamba n'otuuka okugivaamu nga togudde emukko tulizimba ddi zimmoolo twagala okwogera ebintu ebizimbisa abantu moolo twagala okwogera ebintu ebinazimbisa abantu university twagala abantu bayingire palamenti bagende babere ba MPs twagala okubuulira enjiri ereetera abantu okuzimba zi arcade zimmoolo zi factory tugenda gyogera ddi nga ennyumba ya Mukama ejjudde bubebi obwagala okugwamukko buli kaseera era we butagwa awo buddukawo ne bugenda gye bunaagwa mbulizo yakune ndi y'emizimu ginaakuggwamu ddi kuba tulina ebirala ebyokukola ekkanisa ya Kristo esigadde nnyo emabega ng'eri ku baby miracles exciting things olimu excitement yokka gy'olimu it is not bad omwana omuto bw'aba akyali muto yes katuni tulina omumuwa wasula tulina okutimbatimbawo obufaananyi omwana ono asobole obwongo bwe bukule naye nze mbuuza gwe tolaba nga oluddewo okukula you need to mature kuba Katonda ayagala kuintroducinga agenda ennene gy'oli ayagala okukulaga kye yakuleetera bameka kumwe abaali bakitegeddeko nti Katonda tatondangako muntu kanula n'amaaso bameka kumwe abaali bakitegeddeko nti Katonda tatondangako muntu kulokoka owanika nno omukono nga bwe nkuleetera microphone olina ky'onooyogera bameka kumwe abaali bakitegeddeko nti Katonda tatondangako muntu ng'ekimutonzezza kulokoka inamu abantu nga 15 kuba simanyi ki kye balingambye singa mbasembereza microphone I don't know ekyokubiri bameka kummwe abakimanyiko nti Katonda tatondangako muntu kuwona nga kyekyamutonza kuwonanga kumusabira kuwona mulawe naye muntu nuulira kati mulaba nga nze atandise eddiini empya Mukama yebazibu era ogamba nogati Katonda wagawulira omusajja bw'agambye mbu Mukama tatondangako muntu kulokoka mu pulaani ya Katonda bwe yakola omuntu bwe yali tannamukola bino bye byaliwo yasooka n'atonda ebintu okumala ennaku 5 ng'atonda bintu omwali ennyanja emiti ebbanga ebisolo na buli kintu kyonna nga bw'okiraba kye yatonda nga tannatonda muntu bwe tutunuulira resolution ya Katonda gye yakola ng'agenda okutonda omuntu temwalimu kyakulokoka nti kantonda omuntu alokokenga kantonda omuntu bamusabire ng'awonenga that was not part of the reason it wasn't part of God's agenda. God said Genesis chapter 1 verse 26 after God had created everything he said let us create man in our own image. Why man? To manage. In other words, God was saying let us create a manager to manage this creation. Let's create a manager. Then God said let us make man in our image according to our likeness. Why? For what reason? Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth,
and over every creeping thing that creeps on earth. That was the manifesto. That was the agenda. Olabyemu ekyokolokoka. Obaddewo. Olabyemu ekyokolokoka ntondo omuntu alokokenga. Ekyokolokoka yajjanga troubleshooting. God was just troubleshooting. Ekizibu kyajja waliwo accident eyagwawo. Ekyokolokoka ne kijjanga first aid. That is the first aid. Kutaasa. Nga kibanga mwatudde mu mmotoka ng'egenda eva Nairobi ejja Kampala. Okay? Ekigendwa kyammwe kiba kyakuva Nairobi kugenda wa Kampala. Along the way, bwe mutuuka e Busitema, emmotoka negwa ku accident. Kati olwo mbeera mufunye program endala gye mutajiridde. Mwetaaga ambulance awo, mwetaaga abasawo, bajje babakoleko first aid, basibe ebiwundu by'abantu. Simanyi okiwulidde. Mwetaaga makanika n'akanika baasi eyo. Olwo wayingiddewo pulaani endala. Toyinza ganti ekyabadde kituufu bataddewo butenti bali mu kubajjanjaba basiba bandage bakola bake bamutaddeko egundi manya bandage nono aliko ekiwundu ku mutwe bakolokoseewo bamutaddeko bandage ono bamukubye empiso ono yes wayingiddewo program endala tugitegedde yeyabadde ebajja e Nairobi. Ekyo kyabadde kibajja e Nairobi. Si kyekyo tekyabadde part of. Ekibuuzo kirungi okukikola kuba abantu bano beetaaga okubawonya, beetaaga obajjanjaba, beetaaga obakolako. Kubanga n'eri gye balaga tebajja kutuukayo nga bakyali balwadde. Beetaaga okubasiba ebiwundu. Omusaayi gulekeraawo okujja. Akabi kokka kali mu kuzimba awo kampu ne mugula amabaati e Busitema ne muteekawo butenti ne mufumba ekyeggulo ne mumala okukirya ne mumala okulya ekyeggulo ne mulya ekyemisana ne baleeta kasooli ne mugula naye ne mwokya ne mulya ne baleeta muwogo ne mumulya ne mufuna eŋŋoma ne mukuba ne muzina ne muyimba nga mutendereza baasa engeri gyetaabaseemu era n'abasawo omulimu gw'amanyenyo gwe bakoze omwezi ne guyita n'ogwokubiri ogwokusatu kwega ne mubeera awo ne mukolawo ekyalo ekyammwe ne mwerabira gye mwali mulaga. And that is exactly where the church is. And the devil is a bad devil. The devil is a bad devil. Do you see where the church was going? That was the original purpose. It was the original purpose. Ekyo ekyali ekigendwa kya Katonda ekikulu ekyakozesa omuntu. Kati omuntu eyo tagendangayo, omuntu ali wali ku accident scene. Wasiba, wasula, wayimbira, wazinira, wabuukira. Era ndoza n'ennyimba zaffe z'onoziwulira singa salokoka, singa sa tuli Busitema. Basi we yagwa. Man cannot even remember kyekyo ekyali kimutonzezza. Tasobola. Naye byali byatonze omuntu biibyawo. Olwaliro singa mbuliza nembuuza kumwe bameka abali mu parliament. Wanika omukono banga oli mu parliament. Bameka abali mu lukiiko lwa City Council, Kampala City Council, KCCA. Bameka abaliyo. Do you see where we are? Nenga bali batonda kola ki? Sikyabawulira bali batonda kola ki? Let us create a manager that will manage. The devil is so evil. Nti addide ebitaali program ya Katonda. Kati byafudde program byetulowoozaako. Kati onoonya n'akuwonya. Onoonya n'akusabira ogw'emukko. Onoonya bye banaakusiga otufuta. Ozunga buzunzi Kampala eno oli mu kugimalako. Original agenda togirowoozanga nako. Sitaani tanza nakuganya girowoozaako. Kuba kati olina ekikutudde wano. Ekyo balina okusooka okigoba. Waliwo ebyoloota ekiro balina okusooka babigobe. Original agenda gamba Tonda olina ogirowoozaako ngenda kufuula bize mu ebyo. I'm going to make you busy ng'ebyo byolimu byokka byokka. Troubleshooting. Olwali wali abantegeera. Si wali abantegeera. Kusaba kwange. Obwongo bwaffe buzuukuke. Tujjukire gye twali tulaga ku ntandikwa. Basi
Basi eriwe yagwa ani yali driver nga agivuga bamuyita Adam. Ye yali avuga basi. Adam n'atukola ekintu ekizibu. Adam n'akola ebitali muli tebyalimu wali mu script tebyalimu. Adam n'ali emiti gye bali bamuganye. Adam n'aleeta endwadde kati nazo zaafuuka program tulina ziwonya. Adam n'aleeta ekibi okulokoka ne kufuuka program. Kati tutudde wano abantu 9 ku 10 bakulaze ndi Katonda yatutonda tulokokenga. Wanji ng'oli alinga gatwasimbule Nairobi nga balina otujjanjabanga. Ekyokujjanjaba kyajja along the way. Wali mu luguudo wakati awo ng'ebbaasi etambula ebbaasi n'egwa. Omusawa yatuwonya bamuyita Yesu tumwebaza nnyo yeebale nnyo yeebalire ddala mukubeereko n'emungalo. Ayavunula bbaasi n'agiza ku luguudo eddemu etambule naye abantu baagaana ogirinya kubanga wali we yagwa baakolawo celebration center bazimba celebration center awo bali mu kuyimba basi engeri gyetaabata twawona basi bannange twawona accident twawona naye mwali mujjukira gye mugenda mukyajjukira gye mwali mulaga mulokole byenjogera bikolera amakulu obitegeera. The earlier we overcome that the better. Mukama yebazibwe otulokola. Mukama yebazibwe okutuwonya. Ekyo ekiggwa kyekiddako. Yes, tulina okusabira owone kyekiddako bw'omala okuwona kyekiddako. Era osigala mu ddwaliro omuntu bw'amala okuwona asigalawo mu ddwaliro waawonedde. Gwe tosobola kwewunya nnyo nga dokita ow'emulaga agamba banange mwena abasawo twali tujjanjabiddeko wano abaawonera wano temugeza ne muvaamu kubanga endwadde zijja kuddamu zibakwata. Emulago ekyandiita awo okuwona bwe mba mmaze okuwona nnyina ogenda ewaddako osubidde okugamba nti amiina. Ewaddako wewa waawo. We have to think about other things. Omutwe gwe olina ogutakula n'obuuza tukola tutya nfuga ntya. Wano wolaba we tutudde wano twagala okuba memba ba parliament wano 4 years from now we need some members of parliament from here. Wano twagala oba meya mumwe abatudde wano. Nze nakaswala emyaka egy'omudiringanwa 10 mbadde sagala kuswala emirala egiddako ku bisanja 2 nakaswala okulonda ne kutuuka okwasooka nakulaba 2011 ebipande byonna nga ebiri mu Kampala ne mu division zonna ez'e Kampala zonna ebipande by'abeesimbyewo ku level zonna nga biriko Maimuna, Hadija, Musitafa, Umalo, ekimunga kya yero, ekiranga kya bbulu, ekiranga kya guliini nga balinga abakola yabo bokka. Abaana ba Katonda. Ebyo nga balaba Setaani mwerera ajjudde emirimu atayogerekeka. Balaba Setaani okufuuka bakansala ku nkiiko. Balaba Setaani okufuuka bammeeya. Naye ng'oliginali be baali baatonda bafuge. Okufuga kubali walala bakyali mu kuwona. Buli kaseera babeera balwadde balina okuwona. Buli kaseera babaamu dayimoni balina okugobaamu dayimoni. So the devil has made them to focus on that. Bafocus nze kwebyo. The devil has made them extremely busy. Anoonya namugobamu ekintu ekimutudde wano ng'omugamba ndi yesimbawo ku bwa kansala. Focus eri ku ekyo. Amiina. Abamawanga ne waleka batufuga be batupulaningira ne tukolima kubanga balidde enguzi ne tusiba emizimu kubanga kanisa baagala jiggala. Kanisa yo baagala jiggala bagamba ewoggana nnyo. N'ebbaluwa nga yawedde okusayini nga yagisayininze mu sitaafa yagisayininze. Kanisa bagiggale mizindalo bagiwambe. Kanisa ewoggana.
bwe bamala bawandikira ebbaluwa ne bayingira mu kusaba n'okusiiba ne bakutula mu sitaafa bamenya ne bakuula ne basimbula ne bagoba dayimoni ne basiiba ennaku 8 bali mu kusaba n'obabuuza kale singa mwali mwasimbawo wammwe ne mumuwa obululu eyo ebbaluwa ey'obusiru yandigisayininze era mwaliyingidde ekisiibo ekyo eky'ennaku 8 nga musabira mu sitaafa akyuse mu ndowooza. Ebizibu bye twalimazeewo mu shortcut tubireka ne bitulumba ne bijja ne tugamba tujja kusaba tusiibe. Katonda n'agamba oba ani yaloga bano. Kama hebazu wali okitegeddeko nti bw'oteeka omuntu omutuufu when you strategically put a right person in a strategic place where there is power. Wali okitegeddeko nti essaala z'obadde ogenda okusaba ziba ntono nnyo. Obadde okimanyi Abayudaaya baali bagenda kubatta bonna ku mulembe gw'e Babuloni, ku mulembe gwa Mulodokaayi, nga bonna bagenda kubatta kubanga omusajja yali tabaagala, bamuyitanga Kamani, yali anoonyeza permission n'afuna olukusa n'asayini ne basayininga ebbaluwa bonna Abayudaaya abaali mu ssaza ly'e Babuloni okuva eno Ethiopia paka e India gye yakomanga bonna nga bagenda batemako omutwe nga n'ebbaluwa zaweddedde okusayininga. Katonda yayamba buyambi nti omusajja gwe bayita Mulodokaayi nga tategeera bulungi na kyakola yali yatendeka omuwala nga bamuyita Eseza ye yali yamukuza n'amumentalinga strategically n'amupositioninga mu State House n'amuwa amagezi n'amuencourage nga agenda competing n'abawala abaali competing okufuuka kadulubaale oba first lady. By God's grace omuwala n'awangula n'afuuka first lady. Omuwala n'awangula. Years later, just a few years later, ne wagolokoka omusajja n'agolokera ku Bayudaaya baaberanga e Babuloni. Kubanga mbu Omuyudaaya omu gwe baayitanga Mulodokaayi yali tamulabawo nga tamukubira saluti nga tamusinza takola kinaga ngenda kutta naye n'abeggwanga lyo bonna bonna ngenda kubatta n'empapula n'azifuna ng'azina mu ngalo agenda kubatta. Ekyataasa kyali ki? Ekyataasa kyali ki? Eseza gwe baali baateeka mu kifo ekirimu obuyinza. Mulodokaayi, earlier than that, had strategically positioned a younger girl who had become a first lady. Nga atudde mu kafo wali power. Si power yokanga ino ni influence. And she knew what to do. Okusaba okwali tutte omwezi nga basiba basaba. Yasibira ennaku 3 zokka. Abantu abalina obuyinza tebasiiba nnyo, basiiba kitono. Yasibira 3. Ekyaddako n'afuna amagezi ag'okukola n'aga nti okay kantugukire kabaka Mukama ampa amagezi ngeri y'omuhandolinga n'abagamba mwenna mmwe musiibe musabe nange ngenda kusiiba kusaba mumpeeyo ennaku bweziti ngenda mwengejji nga nja kwogera naye. Mu bbanga lya wiiki emu omuzannyo gwonna gwali gwakyuse dda. Wali abategera bye njogera? Abayudaaya ne bawona okufa tebaakoma bukomi ku kuwona kufa ne beevuunula ne badda ku ngulu n'omulabe waabwe n'alugenderamu n'alufiiramu n'obuyinza bwe ne babubagabira ofiisi ya Kamani ne bagigabira Mulodokaayi nga balina n'obuyinza okusayininga amabaluwa okuyimiriza okufa. Gwe si buli ssaawa nti tulina kusaba na kusiiba kwokka kwokka n'obuyinza tubwetaaga mu linnya erya Yesu. Ow'obuyinza ekimutwalira gwe ekikutwalira emyezi 6 ng'osaba osiiba alina obuyinza kimutwalira essaawa emu okuteeka sigini kyewantu bw'ati n'agamba ekyo nkikyusiza. Wali abategera bye njogera? Okufuga nako tukwetaaga naye tunaafuga ddi nga ggwe dayimoni zaakulemeramu. Buli lwojja mu nnyumba ya Mukama bansabiremu omuzimu era gwantuddemu era gwanneebaseeko bansabiremukko. You need to rise from that level. Tutandika okulowooza ku bintu ebirala mu linnya erya Yesu. Abategedde mungambeko nti amiina. Bayibuli egamba abavubuka bano ne bayolesa maturity ey'ekitalo ne bagamba Erisa nti wategedde nti we tubeera wafunze. Bali kingdom minded, balowooza bya bwakabaka. Ne bamugamba ekifo we tuli kifunze. Tugende buli omu ku ffe
kampulirako nga buli ali wano akoogera ndi buli omu ku ffe sikyawulira buli kyogerera maanyi nga nkiwulira buli omu ku ffe. Omanyi awo otudde lwaki waliwo akatebe akeereere? Wotudde olengerawo akatebe akeereere awo. Omanyi lwaki weekali? Gwe kulowooza nti Bishop Kiganda yalina okuleeta omuntu alina okutuulawo. So nga lyo lunyiri lugambye let every man take a beam from there. Olunaku lw'onootegeera nti eby'omu nnyumba ya Katonda bikukwatako wangi ogenda kutandika okirowoozangako nga n'obudde bukyali bwakumakya nti mu ttuntu nja kgenda kulankyawa naye ŋŋenda kutwala ani? Nyina okutwalayo omuntu ewiiki eno, nyina okutwalayo omuntu. Togenda kujja nga weekwakkula wekka n'akabayibuliko bw'oti ng'ojja weewuuba nga Mukama mpa omukisa kubanga nzize. Katonda agenda n'akubuuza ne kati gwe ogasa ki mu nnyumba ya Katonda? Bameka abali wano nga gy'okolera waliyo abantu nga tokolera mu bisolo naye nga gy'okolera waliyo abantu. Gy'okolera waliyo abantu. Wabagambye okujja ne bagaana. Olina gwagambye tugende mu lankyawa n'agaana. N'enkya n'omuddamu. Nali n'omuddamu. N'omugamba transport za boda nze ngendo gikusasulira. N'agaana. Olowooza lwaki tomuleeta? Number one, you are not concerned. Tofaayo kuzimba bwakabaka bwa Katonda. Number two, ne bwabanga anakkiriza ogenda n'ejjukira nti ate kati sente za boda boda ate nze nsasule. Nze natta Yesu. Obwakabaka bwa Katonda bwe bubanga bunaazimbibwa buli omu ku ffe alina okuparticipatinga. Buli omu kwani? Buli omu ku ffe oteeka okumagamaga ewiiki weggwereddeko nga mu nnyumba ya Mukama oliko ky'okoze, nga mu batudde awo bw'omagamaga waliwo gwe waleeta, nga mu batudde awo bw'omagamaga waliwo gwe wabuulira enjiri. So toga ndi pastor yalina ogibuulira. Pastor agamu ku title z'alina musumba. Bamuyita batya? Pastor mu Luganda bamuyita batya? Musumba. Ate gwe atudde awo Bayibuli gwe kuyita ndiga. Pastor ye musumba. Pastor mulaalo. Omulaalo ekisibo bwe kibanga kinaakulaakulana singa mbadde n'endiga mu kiraalo kyange endiga 15 wangi endiga mmeka bwe ziba zinaafuuka 10 ani azaala? Omulaalo yazaala, endiga ze zizaala. Endiga ze zizaala ne zeezaalamu ne zibeera multiplied ezabadde 15 wayita emyaka 3 oba emyaka 5 nga zafuuse 10. Naye kati omanye obuzibu bwe buli. Tulina endiga eŋŋumba. Ngayo ne bw'ogibuuza noyiga naye endiga gwe ng'ogyeko okugejja bukyobeera wano. Bukyobeera wano endiga gwe wazaala y'endiga endala. Yeri awo ng'ombe erya buli kemuteekawo keerya kemuteekawo keerya kemuteekawo keerya. Ndiga gwe nkugobako ekyoyo ky'obugumba mu linnya erya Yesu. Obeere productive, ozaale, eggulu likunyumirwe, eggulu ligambeko nti oli n'oli baava mwoyo. N'oli tiyalirokose, n'oli tiyalize mu kanisa, n'oli naye oyo eyabaleeta. Gibayite endiga etali ŋŋumba. Naye oli awo oli Mukama mpa omukisa agukuweera ekikati akusasula eki? Mukama akuwa omukisa ng'akusasula ki? Njogedde bino okubagamba beera concerned. Ebyo ekimu kukigenda n'okuwangaaza ku nsi kuno ogenda kuwangaala kubanga olina engeri gy'ogasa mu nnyumba ya Katonda. Ngambako nti amiina. Kati ate abamu mukolera mu livansi mu kifo ky'okuleeta abantu ate gwe otwala batwale. Kugamba oliko ekyoyo kya rivansi okimye bakime era nakati otudde awo olina gw'onootera okugamba nti tutudde wano naye bannange eri waliyo nabbi.
nabagamba abumodole bwakutuulanga okumpi okubanga enduulu kasita bitandika otulaba ne bannange wano waliwo kigambo naye eri wali pawa ng'omugandibwa kasita akugulya ng'okuba enduulu omuyaaye wuuno kubanga abamu babeera ku peroolo eri babeera bamusasula bamusuubiza sente bamugambye genda muzira nkyawo tuli kumpi n'abantu obazigirire obaleete buli gwoleeta mutwalo naye ng'abatwala bababbe kubanga okutuuka eri olwoba okutuuka eri ng'ate byakujjemu byonna bye wamunyumiriza byonna ebikwatako emirimu gy'okola baawo entalo ze muyina ewaka bizinesi betakyatambula byonna bikwata n'abiwa nabbi we agenda omuwa omutwalo olutuuka eri nabbi n'alyoka akusoma ng'alina gye yali akulabye wenna n'oyasama bw'oti oyasama n'ojeronga katonda nga omusajja ono ng'alaba bananga omusajja ng'alaba nga weerabidde nti ate ono nyini yakututte information gye yakugjeemu gye yasaplayinzeeyo kati gye bakozesa okukulagula n'oyasama kubanga Kampala tonnamuyiga Kampala si bizimbe osuubirwa kutema muti kuzimba so si kumenya nju ya Mukama. Kankuwe mandate nga tukyalina mwezi gwa kusatu wangi weekolere target Katonda agenda gikuweeramu omukisa obulireyo omuntu omu enjiri omuleete mu nnyumba ya Mukama mu mwezi gw'okusatu guno. Omanyi lwaki n'okuba ngalo kaakati kubanga obunafu bwakwesooka mu maaso. Ngambye njikuwadde nga target naawe gifule target yo era kojja okutegeerera oba ddala ogassa mu nju ya Katonda oba togassa. Ate omuntu omwe akulema ate okubuulira enjiri. Abatume baafuluma ebweru ne babuulira enjiri abantu 3,000 ne balokoka lunaku lumu. Filipo yagoba mulaawe emisinde n'amugoba emisinde n'amwokya enjiri ng'atudde na mu ggaali lye ogenda omuvaako nga n'omubatiza amaze omubatiza. Ekkanisa y'omulembe guno nnafu nnyo nti omuntu amalako n'omwaka mu kkanisa nga talina gwe yali aleese talina gwe yali abulira enjiri kulokoka naye n'asigala nga naye yeeyita mulokole era naye n'asigala ng'agamba Mukama amusanyukira amwagala era ali anointed. Swalako omwezi bwe guggwako nga tolina gwolese mu nnyumba ya Katonda bw'ogenda maaso ga Katonda nga tonnasaba bintu birala saba weenenye obunafu bw'oyolesezza mu bintu bya Mukama osuubira okuwangula emyoyo. Ate emyoyo bwe tuba tugiwangula abalokole mumpulira bwe tuba tuwangula emyoyo tuginona wali bweru tetuginona mu nnyumba ya Mukama obwo nabwo bunafu ate buyaayi. Bw'obanga abantu basuubira banona mu kkanisa batwale mu kkanisa oli mufere. Tebaatugamba banonanga mu makanisa baatugamba banona mu nsi. Tosobola genda katwe ku mudaala we batadde ebyennyanja gwe n'olyoka ozingulula akatimbako n'ogiraba oti ne weepima n'ogamba ngendo bikwata n'osika n'ogamba mbirina kaakati oli mufere oli muyaaye. Tebavuba katwe mu mudaala. Abavuba ebyennyanja byonna babinonawa mu nnyanja gaba kwotegerera nti oli muyaaye kwe kutagetinga oledde abali mu kkanisa nga gwe b'otagetinga era n'osanyuka nnyo n'ogamba ndi kkanisa ekuze ne bakubuuza ekuze bavuddewa mu kyaki kati oli nannyini mulimu alaba ki alaba buyaaye. Ebyo ffe twabikolanga edda nga tukyali baana bato baatutumanga okunoga emmwanyi taata ng'agenze ku mbaga ne maama ne bagamba tugenda okudda buli omu ku mmwe ng'anoze endebe ye. Uganda ye twabalabanga baggwereddeyo ne tujjayo eggulu ne tubuuka ne tukuba dduulo ne tukuba googolo ne tuzannya buli muzannyo gwonna ne guggwayo. Ziba ziweranga emu nga butandise okukwata 12 kitundu ne mujjukira nti omusajja atusse emmwanyi tetwazinoze. Kyokka nga mu luggya waliwo ezaanogebwa ennaku ez'abapakasi weeziri awo mu luggya baazaanika. Ne mugamba tumuwona agenda okubikka ffe emiggo wabula egisigalawo gikwata ettaka. N'olyoka okwata endebe ne mugenda ali mu luggya ne muyoolawo eziri mu luggya ne muzipakira mu ndebe
zebotose noziteeka mu ndebe kati n'ogenda ku mmwanyi kubanga obudde tebunaziba nnyo noonogayo ekkiro nga 2-3 n'oziteeka ku toopu obufere twabutandika tuli bato bannange n'oziteeka ku toopu nemubeera nende bawo ne mulinda emirundi mingi twakiyitako babuzanga mwana z'emmwanyi yesebo zeziriwa viizo okutuusa olunaku lumu kato kafere katulyamu olukwe akaana katulyamu olukwe kubanga era bwetyo bwe twali tukoze baali batubuza mwana z'emmwanyi yesebo ziriwa ezange ziizo akaana nga kamugambye dda nti dadi ziyiwe olabe ekiri wansi ziyiwe olabe ekiri wansi bayodeza mu lujja kati n'omusajja yatulaaza ekiro teyatunyega yatuyita ku makya mwana z'emmwanyi yesebo kale buli omu ayiweezize wano bannange bakubaffe emiggo nze nembonerera obufere okuva olwo bakubaffe emiggo kuganga nekyebakubira okiraba omusajja yalinda obudde ne bukyanga n'enjuba evuddeyo nga bwabuuza zino nazo guwa zinoze nazino guwa zinoze zino enkalu kati ye kanisa y'olwaleero buli agandi alina endebe ye emmwanyi ejjudde wansi mu ntobo waliyo mmwanyi enkalu zaalaga yesu aga yesu olaba bwe nazinoze ziizo yesu n'ayima eri waggulu n'alaba abayaaye batoola mweno endebe ne bateeka mweno ne bagamba ndowooza yesu olaba bwe tukoledde bayoola mweno ne bayiwa mweno ndowooza yesu olaba kye tukoze emmwanyi ze ziri ku miti ziri eri zivunda mu katale nakasero sooka ozirengere sooka olabe emmwanyi ziri wali ebweru tewali alinawo strategy yonna ezijjayo buli alina strategy buli yenna alina strategy nzijja ntya mu ndebe eno nenzizza mweno the strategy eziriwo ziri eziri mu katale muowino tewali azinako plan gamba neiba naye mukama atusaasire nanyini makungula atusonyiwe emmwanyi ze yatutuma okunoga ziri luddawa bwerwere be bali boolengera abatalokokanga abali mu kunywa enjaga bali boolengera bali mu disiko bebo be yatutuma kyobulanga naawe kikwatako gwe waleeseeyo ani omwezi guno nkuwadde target nkugambye leka gamba ndi bamusumba balina okukikola naawe kikwatako batugambye buli omu ku ffe agenda atema omuti teeka omukono waggulu gamba nti ayi mukama onsaasire nyina omuti gwe nyina okuleeta nina okunona omuti guzimba obwakabaka bwa Katonda onsaasire ebbanga lye mbadde mmaze nga ndowooza nti abalala be balina okukikola nze nteeko okukikola nyamba mpa amaanyi vukaako amafuta mu linnya erya Yesu nkole kyewampita okukola naawe olyoka ompa omukisa ng'ogumpeera nsonga mu linnya erya Yesu amiina omukisa ogwetaaga omukisa nsaba Katonda agukumpeere mu linnya erya Yesu bwabadde omunafu ng'oli mulwadde nga kyekiganya okugenda okukolera Mukama twala okuwonyezebwako ku ssaawa eno wonyezebwa mu linnya erya Yesu gwabadde talina mulimo nga kyekikudistractinga Katonda akumpeera omulimu mu linnya erya Yesu gwalina amabanja nga gadde gakufudde bize tolina labudde buweereza Mukama lw'amabanja Katonda akumpanyeza amabanja go mu linnya erya Yesu ogoloka oweereze Katonda nambako nti amiina.